إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebo Sheikh soko kwetu ndilo msomo oguwedde naguwambye mashallah istafadna hayakallah barakallahu tugenda butereevu abebitiibwa ku nsonga gye tuliko ekikolo ekyomunaana nga nakyo kwe kumanya ng'abasalafu obusiraamu kye butugamba ku bakulembeze abasiraamu. Naam, tafadhali ya Sheikh. Ngara tunaba kwongerayo Sheikh kitiibwa kusoma. Naam. Mashallah ebigambo bye watuwadde mu daruso ewedde byongera okujja ekifaananyi n'okutegeera abantu ng'abo boolaba bakulaga nti bazira obuzibuliriddawa n'omanya nti bo akulaga kungulu nti yalina obulumi naye nga endaga enkyamu etali ntuufu. Era wano abantu balina okutegeerera abantu be balowoozanga nti be bazira be ba mujahidu mu nsi n'ebira efaanako bwe bityo kwe kuli omusajja yali amanyiddwa nga Osama bin Laden. Omusajja yasaasaananga nnyo ng'era abantu bw'oyogera mujahidi mu nsi yonna bamanyi nti yani ye Osama. Olunaku lwattibwa tusaba Allah amusaasire. Nawulirako omu ku bawalimu yayimirira ku kimu ku bituuti eby'ebitiibwa e Uganda nga wendi ntudde n'agamba nti Allah yateeka mu ddiini oba mujaddid mu aqida n'ateekamu Sheikh Ibn Baz ye mujaddid wa aqida ku mulembe guno, mu fiqhi n'ateekako Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ku mulembe guno ye mujaddid wa fiqhi, mu hadithi al-Allama al-Albani rahimahullah n'agamba n'aleeta Osama bin Laden nga ye mujaddid wa jihadi fi sabilillah. Genda maaso Sheikh. Allahu akbar. Embeera gyolaba yavaako emitawaana emisaayi ekikuyiibwa okuttibwa bw'abantu ne bakulaga nti eno yeki ye jihadi. Kati ebigambo Sheikh byatulambulidde mu daruso wedde kyenvudde ntandika nakyo kikoonako kitegeera jihadi entuufu ebeera etya. Balulama bavaayo ne batukola ki kakati otuuka okugjayo omusajja bin Laden omuteeke ku layini ey'abasajja abo ba Imam bin Baz bin Uthaymin Albani asallallahu salama. Tugende maaso Sheikh. Naam. Ensonga eyo giwaakadde twongere kadde Sheikh nkusaaga oba oyongera gisumulula naye Al-Qaeda tutangazeeko nali azamanyiza musomo ogwedde sebo yongera okutuwa inshallah. Butereevu kwabadde kuganyulwa gaziize Sheikh agitugireyo bulungi inshallah. Kakati ab'ebitiibwa waliwo ekigambo kye tusiba twogera abamu mwana wattu ne balowooza nti nno nastahaze biddiini balowooza tujeejaki tujeeja ddiini. Lwaki? Tamanyi bwe balimanya amazima gali bafobola abaki. Kakati jihadi bannange bweto bwefaanana kulinda nnyonyi ku kisaawe n'ogireekinga ng'ebaddemu bannamagye 5 Abamerika eva ku kisaawe e Mombasa etissa abantu, mulimu abasiraamu mulimu n'abakafiiri, n'ogitegamu bbomu n'etulika. Ekyo ne kirikodingibwa mu bitabo bya jihadi nti eyo jihadi. Baganda ffe bakoze mission. Naam, mwafiridamu bajeneraali bayinza n'okuba enno waakiri babeere bajeneraali, bayinza n'okuba nga balukuluutu. Naam, 5 Bamerika. Egyo emirambo ne gigwa gyagudde
egy'abasiraamu tajogera egyagwiriddemu wabula agamba bejinlaali bataano ne bakola batya tanyumiza abasiraamu egy'abasiraamu egyakoze eki mwana wattu n'atamanya nti omusiraamu omu ow'ebikaata omu bw'ati owaki ow'ebikaata ataasoma atamanyi erinnya lye nga bw'alaba akapapula ka monita akabukedde bakamonita akabukedde bw'ayagala okukasoma ne kabeera nga keesulise tamanya nti no kakoze katya keesulise ali ekimu ahabbu ila Allah mwagalwa nnyo eri Allah okusinga bajeneraali b'eggwanga eryo 1,000 naye ontemi okutteeko abasiraamu balimu mu nnyonyi eyo mulimu 40 na mulimu abakatoliki naye nabo batakkirizibwa kutta dhuluman wa udwana akkirizibwa okubatta okkirizibwa okusanga ennyonyi eri awo erimu abakatoliki n'ogiteekamu bomu n'ogitulisa kikkirizibwa la yajuuzu mulimu abakatoliki mulimu abasiraamu mulimu nabali abadde embuye tageti ye bano bayita batya babayita collateral damage egundi mu lulimi lw'amajeri bagiyita friendly fire titubadde tugiraawo wabaddewo abalimi 7 ne balugenderamu bambi mubabeera baripotinga eri bagamba nti ate mu friendly fire mwafiiriddemu 7 nam bakola batya olwo bagenda kukibarara kitya bano bagenda kukibarara se tugambe tutya bagenda kukyejjereza kino ekikolobero ekinene kye bakoze era abagoberezi bwe basigale nga balaba nti tewali mutawana gonna gwe bakoze era ekyali mission ya kitiibwa gye babaddeko bagamba batya bagamba nti ago masalatu atatarrus mu jihadi mulimu amasala gayitibwa masalatu tatarrus gegaliwa muli mu kulwana n'omulabe muli mu kulwana ki n'omulabe omulabe atuuse alina ewantu waali asinziirawo okusaanyaawo abasiraamu ennamba nnene asinziiraawo tulemeddwa okumutuukako waali bino bibaawo mu magye bimanyiddwa nam kakati tukoze tutya ate waali awo waliwo baganda baffe 5 abasiraamu tukoze tutya tulaba asaanyaawo bino abikola tugezaako biganye ennamula y'obusiraamu eri nti kikkirizibwa okukola kyonna ekisoboka okugyawo abantu abo abali mu kukola batya mu kusaanyaawo kuli okunene ne bwe kubeera kutwaliddemu baganda baffe abasiraamu kitegereka naye ekyo nga kikolebwa nga buli kaweefube yenna akoleddwa okusala amagezi okuba tebatuusibwako buzibu bano embeera yeemu abali mu nnyonyi abeetuulidde awo gwe noleeta bomu n'obateekamu n'obatta n'okwata amasala agali common sense geetawakanya obwongo obulamu ge butawakanya nam olyoka oga playing ku mbeera efaanaganako bweti gyokoze mu buli az'amaanyi obulikkirya nga n'ekikola kyoli mu kukola buli az'amaanyi obulikkirya eno ye jihaadi ya Osama bin Laden eno ye jihaadi ya Al-Qaeda eno ye jihaadi ya ISIS eno ye jihaadi ya Boko Haram eno ye jihaadi yaabo abakola ebikola ebifaanaganako bwe bityo bye bayita ki bye bayita jihaadi bantu bali lugogo bali muki bali mu kulaba kapiira anti walayinza okugamba nti olaba tebaluma ebyokulaba akapiira sajja bali kunywa mwenge waliwo abalina nebbiya waliwo abali bambadde obwereere waliwo abali bagere amasala siga kwambala bubi oba kunywa ki gakugjawo mwoyo kiregese bulungi masala gakula bwe tuba kyoyaga twogere kugokunywa bbiya tugawo omusomo gwaki ojja kusingana kyoyogera naffe kyetwogera nti okunywa bbiya kiri haramu baali bambadde ojja kusinga kyoyogera naffe kyetwogera nti okwambala obi kiri ki ojja kusingana baali bakatuliki naffe kyeyogera tugeti balina kubeera basiraamu naye okkirizibwa okugjawo omwoyo kikkirizibwa okugjawo emyoyo egyo abasiraamu bakuŋŋaanye nolita bomu nobakuba hali yajuuzo kikiza mu ddiini yaffe eyo jihad fi sabilillah
Taib embase erimu abakozi sijja kusingana mulimu abakozi basajja battu banansi kombi bakerifa banatoli basowedi bamusa bonna bali omu bakozi muki mwembase ne keme yali awo ne Muhammad yali awo bakozi mu embase munnange ng'oleeta emmotoka ng'ogijuzamu by'ogijuzamu ng'ogyetaawo ku geeti oba osobodde okusala amagezi gonna ogiyingiza munda oba whatever ebibaawo nam ogenda okakkana mbw'otagitinza ambasada tugenda okulya nga ambasada funye kisago oluusi okuba nti yabaddemu ye ne bw'obeera omusse bagenda gamba bugambi bannaye John Smith yagize katuleete Richard ki tuleete Richard ngebateeka oli nga bamuteekako ebimuli ng'agenda nga baleeta omulala ambasada agenze nibaita ambasada omulala so ekiri eyo jihadi etutuusizaawa tukutetere toleyenkana etyawo nkozi gyetandise okulamuza sharia mukuba embase katagereka bannange n'ebirala byebyali ebbali byebyali e Mombasa era mu ngeri y'emu byebyali awo abasiraamu abatakozesa bulungi magezi gaabwe byebyali mu Amerika byebyali muki mu Amerika okuba ebizimbe ebibiri ebya World Trade Center Twin Towers abange ebikolwa ebyo si jihadi sitaani teddaawo nekulimba noga nti eyo jihadi nti erawo bamujahiduna fi sabilillah ahulai mujrimun awo bamujirim mu sharia fe y'obusiraamu bamujirim mu sharia fe y'obusiraamu era munnange bw'otaddeyo n'otintima gyali neekuteekamu akambaya n'ogamba nti bawulama bakola fatwa nti abantu balina kuteekebwako hudud batuusibweko ebibonerezo nti bali mukutta bawulama bali mukutta bamujahidina fi sabilillah haulai mufsiduna fil ard bali mukwonoona muki mu nsi tebali mukulongoosa jihad eba ne thimar eba n'ebibala ebibala ebeera islah kola ki kulongoosa tebeera ifsadi kwonoona nokola ekikolwa ekyo ogenda okulaba nga emizikiti bagigadde bamaseka bali basaaza abantu bali kudduka abalimu abajukiza abantu tebakyalabikako abamu bambi basajja tubambadde ne butopi nam abalala bagenze mawanga agebweru tubuulireko gwe mukwasa akazindaalo oyo omubuyabuya alowooza nti eyo ddiini omugambe nti ebibala ebivuddemu byebiriwa bwe bimubula kati ate gwe okakwata obimulage twasaalanga ng'otambula kyere n'ogenda mu ssala katugenda twebwalabwala baimamu baffe baaliwo nga batulaga bulungi nnyo batujjukiza batukola batya kati tukyabalabako baliira ku nsiko si bwe kiri twali tuyitibwa basiraamu katuyitibwa baki bateralisiti si bwe kiri n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo nga byebibala ebivundu ebikyamu ebyava mu kkubo eryo eri Al-Qaeda ebyo byakolebwa abantu bagati yogera nnyonnyola toyogera ku muntu okwogera ku muntu kibi nnyo onaamutegeera otya ya miskini waliwo okunnyonnyola ebintu n'osigala nga tobitegedde nabbi saa sallama bwe yatumwa e Makka yavumirira shiriki sheekh si bwe kiri okuva lwe yatumwa ne munnange babujahali tebajjayo njala so nno nga baali bakifiiringa muli mu mutima nti byaliko naye kasita yagamba aani kyentegeeza neddaawa yange eno allata ntegeeza llata ntegeeza uzza ntegeeza manat ntegeeza ani awo kala nekyuka ne bamyuka face amaaso ne gajja ebiyengeyenge Muhammad saffaha alihatana nam farraqa jamaana Muhammad atwawudde ali kuba Katonda avuma omwana takyabuuza kitaawe wahakadha naye nga tannabikoonako ebyo tewaali nnyo mutawaana baali muleka yogera ebigambo bye twayogeranga ku bakhawarij ebbanga ddene nga tuboogerako twagera okola nga tebabategeera mbu ne tugamba betutegeeza tegeeza Jamiru mukulu ne jamaa ye awo ne bakola batya kubanga ebbanga lyoma tonnayogera ku gundi tukyali safe nedda ekikulu kiri nti muteekeddwa okutegeera ebintu bino ne bashakhsiyaati baabyo
musobole okumanya eddiini yammwe mu ngeri ennambulukufu obulungi. Bitegesa b'ebitiibwa n'olwekyo sheekhi nga mmaliriza bin Laden abo ba Ayman al-Zawahir abo baani ba Jamiru Mukulu abo Abubakari Shekau aba Boko Haram abo baani bonna abafaanaganako bwe batyo eyo da'awa gye baliko n'obwo obuvuyo bwe baliko eyo chaotic militancy. Katukyogere mu Luganda chaotic militancy. Ako kachi ako kambayaya kakwonoona mu nsi era ogenda okulaba ng'abakafunyeemu munnange be balabe b'eddiini eno bakafunyeemu mu kugikyafuwaza n'okugyogerako obi. Nagenda nakulanga awo nga tuwulire waliwo okulwana okwali mu ggwanga lya Jazairi eruddawa Algeria. Bannalukalala abayisiraamu bakoze bannalukalala abayisiraamu. Ya Rabbi, bannalukalala abayisiraamu owuli eddiini yo eyonooneddwa ekifaananyi kyo kikoze kitya kyonooneddwa ate nga tewali thimaali zivuddeyo. Olwaleero ogenda okulya Boko Haram yawambye abawala bwe bati, Boko Haram yakoze bwe bati, Boko Haram ebyo byonna biddizibwa ku ki? Ku busiraamu. Naye nga ddala obusiraamu buli mabega ebintu ebifaanako bwe bityo. Kati mmwe bannannyini ddiini bwe mutavaayo okuvumirira bintu bino bajja bibasibako. Mmwe mulina okuvaayo mbalageti nedda. Bal bangi bikolwa bingi ku bino biseetingibwa abantu bali abatali baki abatali basiraamu kubanga bamanyi waliwo abalina ideology eyo. Kati ogenda okkakkana bo bennyini beeteekerawo akaabwe ne bagira gidoboti omuntu waliwo omulamba awo gusiiridde baguziisa saidi eyo omugundi yabadde ani mutabani wani ku kyalo kindi yabadde waawo nga bakwatira okwo abantu bayitirivu nga niyo kikoze tetumutegedde. Yabaddeyo kweryo bati yabaddeyo gwabadde mulambo gwe baleese nga gwa miskini bamulonda kuku yafiira ku lukuudo ne bamuleeta ne bagusuulawo nga gwokyeddwa ne baga nti ono yetuusizaako bbomu oba ddala kituufu muntu yabaddeyo. Kitegereka lwaki? Kubanga abantu abalina ideology bamanyi gye bali bagenda kukola kyonna kye baagadde bakiteeke kubaki ku basiraamu. Common sense tumukozese tutegeere amazima. Abaffe singa ddala kibeera kituufu nga muganda waffe Osama Allah musaasire yavuga ennyonyi ne banne ne bagenda luddawa mu Amerika ddala ne batta abantu abo 13 mu 5 fatanadawo abalebe eddiini ne beekunga ne bakuba ggwanga mujje NATO nejja n'engeri eggwanga lya Afghanistan n'erituulamu ebbanga lya myaka 21 netta obukadde 3 obw'abasiraamu Afghanistan. Eggwanga ne lidde emabega emyaka nga 40 olutindo ne lugenda university n'egenda essomero ne ligenda abamanyi ne bagenda obulungi ne bugenda bwonna obwali muki mu ggwanga. Siriikiriro dde mu nsonda. Allah yagamba qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada. Tuyinza okudda ntukuba empawa ate munnange bano bagamba khawariji bano bakiri tebagala jihad tebagala batya. Allah yagamba abantu bakozese ku magezi mu aya eno mugiwulirize. Qul innama a'idhukum biwahida. Akale byonna byetwogedde tusooke tubiteeke wabbali. An taqumu lillahi mathna, kwata munno bwe mulina ideology eyo mukwate ku mukono omudde mu kasonda muleke kudda wano mukubira embeekuulo mwenna ku group ono naavu nakola mudde mu kasonda babiri. An taqumu lillahi mathna, mudde mu nsonda babiri. Wa furada, oba mubuliddwa munno goyinza okukwata ku mukono omuza wabbali kale dda mu kasonda omu ekkabwo oti osiriikirire ogambe nti haqiiqa obusiraamu bwe bubeera bufunyeemu mu kikolwa kya Al-Qaeda ekya Bin Laden kyagenze n'akuba World Trade Center gye bagenda okuzzaawo kuba sente babagabira sente donation ze bamu America ne bazibagabira ezo tebalina busobozi buzimba bizimbe ebyo. Babeera nga balina donation e Rwanda, America egabira Rwanda sente negabira Uganda sente negabira talina busobozi za World Trade Center bizimbe ebiri mu byabaluma ebizimbe ebyabaluma. Ne mwegumiza kubuuzibwa nabbu byofaanako bwe butyo ne muleka realities ennene. Tebalina busobozi zaawo ebizimbe ebyo oba ebizimbe 10 tebabulina babulina. Ethan
ddala abasiraamu obukadde 3 kitegeeza nti buli muntu omu gwe mbeera mwatta bamuttirako abantu 2,000 si bwe kiri buli omu gwe mwatta bamuttirako abantu 2,000 tuba twafunamu bakhawariji be bantu abasinga obutafayo ku misayi gy'abasiraamu tebakwatako elmuhimu twabalagako bali baloza balina security y'amaanyi afala taqilun temwina magezi hakika obwo bwali buwanguzi eri busiraamu kale oba yakoze tekinologi w'amaanyi nnyo oyo tekinologi yali mukolimire ne ibulisu yamwinamu omukono lwaki ebibala ebyavaamu byali bisaavinga bukafiiri byali tebisavinga buki busiraamu tubeere bazuukufu tutegeere eddiini yaffe mu ntegeera entuufu twejjemu gundi Osama bin Laden tayogerwako bwoba oyagala abantu bakunyigira ogenda ku Osama bin Laden nedda eddiini yaffe si ya awatifu eddiini yaffe ya realities kuzikuba mu ddiiro asima n'asiima akyayi nakola atya nakyawa sheekhe ogamba otyasiba hayaka barakallahu fiika jazakallahu khaira ebikola ebifaanako bwe bityo bannaaye mu ggwanga lyaffe tulina ebisago bingi bw'osiriikirira ngozewozze mu kasonda muli babiri oli omu n'okutuusa kati ebisago bingi bye tulina naye nga byava ku bantu abafaanako bwe batyo n'olaba n'ebikolebwa allahu alam allah yamanyi baani ababikola ng'ebyali erugogo kiddayo ki balina we basobola okusinziira tebe bana abaki aba ADF n'osanga obwana obuttibwa mu masomero ne bakulaga obwana obutulugunyizibwa ebyo wallahi tebiyinza kuba bikola byabaki byabasalafu daawa ey'obusalafu teyinza tambula bwetyo naye ebisago biddayo ku bantu abakola ki abafaanako batyo abalaba nti jihaadi balwanira eddiini naye nga kyebakola kukola ki n'okutuusa ne kati embeera gye tulimu bwe basanga abasiraamu awo waliwo ekibaddewo waliwo gwe balina kye bakoze bwe bayola be bayodde ogenda okulanga bagamba abo ki abo ADF kati ebyo ebisago n'okutuusa kati tukyabikola ki ke kaseera katuuse tuzuukuke abasiraamu bennyini bategeere nti enkola si ki ne gavumenti kaseera katuuse naye etegeere nti eyo si eddaawa eyabaki si eddaawa ey'abasalafu etegeere nti ekituufu daawa yaffe entuufu daawa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam daawa y'abasahaba naffe daawa gye tuliko eyo ennungi tekkiriza bikolwa bifaanako bwe bityo tekkiriza bikolwa kujja ku kizimbe ekiriko bannaalumanya ne ssaalumanya nti weetulise okubezi takbiira nebifaanako bwe bityo tekkiriza kuyingira mu ssomero mbuze n'emmotoka bomu n'ebirala ne weetulise obwana bwonna obuli awo obwo obutalina kye bumanyi obutalina musango bwonna ne bukola ki ne buttibwa ebyo ebikola ebifaanako bwe bityo teyinza kuba daawa ya nabbi sallallahu alaihi wasallama eyatumanga ne bwe bajihaadi nga bagenze mu jihaadi entuufu n'abalagira okwegendeza batalina kukola temutta obwana obuto temutta abakyala ennimiro temwokya ebigundi ntende oba gamba nnimiro byonna ng'agenda abakola ki kati ebikolwa ebyo ebisaanyaawo bannaalumanya ne ssaalumanya tebiyinza kubanga bya busiraamu tebiyinza kuba nga ye daawa entuufu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ebikola bye twakoonako ebyo ebyobwana obwo bwe batwala obuto n'obulanga babutaddeyo mu nsiko nga bakawaniseku bakataddeko emmundu tebisobola kubanga bikola bya buki ithan tubeere bazuukufu nga sheekhe bw'atulaze tusiriikirire ku mbeera ezifaanako bwe zityo baganda baffe abo basiriikire nti mutuufu ebyo ebikola ebikyafu ebikolebwa emyaka egyo emingi kyekivuddemu okuggyako misaayi kuba nti giiribbwa abantu battibwa bali mu makomero eyo wallahi ddeyo tuleko n'abantu ab'enjawulo ewaffe baganda baffe bakunyumiza ekiri mu makomero eyo ku bantu ku basiraamu abatwalibweyo abamu nga tebalina nakye bamanyi naye nga olwamuteekayo ne bagabo ADF abo kino kati nga bangi bakubyeko eyo abakubibwa abayisa mu mbeera ez'enjawulo naye nga byonna bimaliriza biddayo bagamba abo bali bwe bati bano abagamba nti batandika jihaadi bebyo ebikubi embeera ezivuddemu eri emisaayi gy'abantu n'osanga abakazi bali ku makubo abakazi babba baabwe bali eyo bali okwo ku makubo batetenkanya ne jilbaabu akyambadde atunda kasooli
bawa amaze emyaka 10 tamanyi oba yafa oba gyali oba ki. Obwana emyaka olusi gye birimu ne butetenkanye eno n'eno tamanyi ebyataata we. Abamu batuuka n'ebyobusiraamu babivaamu dda bagenda mu zikyaki kereziya ng'ebyobusiraamu byamutama n'omutama naye nga byali bikola ebifaananako ebito ebikyafu. Abantu abo bye bayambaza nti ddiini jihaadi nebifaananako ebito tulina okulamuza ddiini tulina okukola eggwanga ly'obusiraamu. Ebikola ebyo ebikyafu labye ebigenze bivaamu n'okutuusa kati nga tukyabikola ki tukyabinozaako. Nasalullah salama. Idhan ab'ebitiibwa tubebaza okufu. Kino kimbe kinene ndowooza ebyo bigambo ebitonotono. Naam. Abali bye bayinza okwebuuza ekitegeeza eddiini yaffe kati tewakyali jihaadi. Okwanukula muganda wange kyoba osooka okumanya kwe kubeera nti jihaadi ibaada nga ibaadaati ezisigadde. Kyebaita jihaadi si kulwana, kyebaita jihaadi kwe kulwana. Waliwo obuyeekera waliwo ki kakati kyebaita jihaadi si kwe kulwana wabula kyebaita jihaadi ibaada. Tulwana nga ibaada so si kulwana ng'okulwana okwekiyeekera wabula tulwana okulwana nga ibaada. Kikyenjagala mu ekyo bwebeera nga kusinza tuba tuli mu kusinza nga tulwana jihaadi tuba mu kusinza. Naam. Kikyenjagala ku ekyo kyenjagala mu ekyo gw'omusiraamu okukitegeera ali eyo nti okusinza nga bwe kubanja empaja ebbiri eya ikhilaasu n'emutaabaa mu ssala, ya ikhilaasu n'emutaabaa mu kusiiba, ya ikhilaasu n'emutaabaa mu hajji, kadhalika twetaaga ikhilaasu n'emutaabaa mu jihaadi kubanga eyo ibaada. Eyo ki? Eyo ibaada. Kakati fenna ekyo tukyegattako ng'abasiraamu tulina okuba ne ikhilaasu n'emutaabaa. Bwe tubanga essola gye tusaala buli lunaku bajja tusomesa mutaabaa. Seka Ishaaka Mayanja tusomesa essola ebbanga ki? Mutaabaa ogoberera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi yasaala atya? Sallu kama raaitumuni usalli. Seka Ishaaka Mayanja bukyanga mulaba wallahi aliko ibaada eyo naye nkakasa ayinza okuba nga akyewulira nti akyalina byalina okuwandiikako abantu babitegeere ku ibaada eyaki naye nga tugisaala buli lunaku emirundi 5 gyokka tugattako nezisunna. Kati watya ibaada erabikako omulundi ogumu mu buwangaazi. Naam. Oluusi n'obutalabika n'ofa nga togirabyeko si kintu kyemusiibamu buli kaseera. Naam. Laba bw'osituka n'olowooza nti ogera kutandika ogikole ogirinako irimu ki? Kubanga kyebayita mutaaba ye irimu. Kwe kumanya Nabbi yakola atya ekintu kino. Si bwe kiri? Egyo bayita batya? Gye bayita mutaaba. Nabbi yakola atya ekintu kino? Kweri bwe mwekunga oluka tuteeke gundi wano ku kyalo nga mukimanyi nti mu bitabo by'obusiraamu ne mu kitaabul jihaadi muba muyinako hadithi mmeka ku kitaabul jihaadi eyo? Ku hadithi 7 eziri mu kitabo ekya jihaadi ekya Bukhari oba ekya Muslim oba ekyaki oba ekyaki kikyentegeeza muyina irimu ki ku kyemugenda okukola? Nekitegeeza nti jihaadi teyimirirawo okujjako ng'erina irishaadi y'aba ulama, erina okulungamizibwa kw'aba ulama batunuulyeko ahkamu z'ekyo kyemugenda okukola. Awala nga tonnagiyimirizaawo jihaadi kituufu okugiyimirizaawo, ebiteekeddwa okutunda nga tonnagiyimirizaawo, liivu alooni ebikolebwa nga eyimiriddewo omaze okubeera nga obyetegereza. Nabbi byatunuuliranga omaze obitunuulira oba otambula kiwalazima. Kiwalazima mukimanyi? Ekiwalazima mukimanyi? Bwotyo tomera kimiddemuko kyentomera ogambe nti eyo jihaadi. Jihaadi si kiwalazima nga bwe nnyongera okukijjukiza abasiraamu ti wallahi ba khawariji tebatusinga kwagala jihaadi. Kiki batusinga ku jihaadi? Batusinga kimama. Batusinga kiki? Kimama kuyo.
Bulwamuga tuwanga duka nnyo terere ensonga nibwe tinebwetigati bano tebaagala kugenda mu maaso nedda baggaana kimama ojja kutomera otta bonna boolina kibaggaanye tebaggaanye genda mu maaso kitegereka bawulayo basooka ne batunula wano jihadi egwanidde eteekebwewo waliwo obwetaavu bwayo oba abasiraamu bakyali baddembe okuzimba amasomero ne bazimba emizikiti ayagala okwambala jilbaabu n'ajambala waddeme n'okuteekako nikaabu n'atambula n'agenda mu kibuga n'akoma omwaka ku mwaka ne jilbaabu ye ne nikaabu ye tewali wadde amutawaanyiza emizikiti giijo adhaani yiyo abantu baziina emisana n'ekiro abaana basoma bamaseka bagenda basoma hijja ne zikolebwa enyonyi buli kimu kyonna kye mwali etaaze ng'abasiraamu ne mukikola olinga batukkiriza okulamuza amateeka ga Allah gwe badde oyagala babeeregayo ba majority mu nsi nga gwe minority bakukkiriza ogateekewo ogalamuze n'olwekyo ekintu kyotalinaako obusobozi tuli fenna Allah takikuvunaana bw'oteesuulamu n'okola amawano tuli fenna wenga oyagala kuteeka mu nkola mbu ekintu ekitakola kitya kaka ekyokubiri wano bw'otalowooza jihadi mu nsi teriimu abaffe gwe kyoli mukola e Uganda mumanyi kyali emabega waakyo kyoli mukola e Uganda mumanyi kyali emabega waakyo kyoli mukola ludda wa Nigeria mumanyi kyali emabega waakyo bo mujoyagala okutega wanawali mumanyi kyali emabega waayo ku ibaada eyo ennene efaanaganako bwetyo erimu okuyiwa emisaayi erimu okukusaanyawo emaali erimu okujja obutebenkevu mu ggwanga erimu okusaanyawo ebizimbe erimu n'ebintu ebirala bingi efaanako bwe bityo. Afghanistan bawula bakola fatwa abasiraamu bagende bakole ki balwane jihadi ngirwanagana ne Soviet Union oba nedda bawulama bonna nga bali mabega waaki wa jihadi eyo omusiraamu ali oleke kugumaazibwa kulowooza nti bawulama ekibayita jihadi bakikola batya bakivaako kasejja ne batunuulanga ddala embeera weeri nga era mwana wattu bakola fatwa alhamdulillah obulungi bunyine bukola butya ne ubaawo lwaki nefulumiza omugwanga lyaki mu ggwanga lya Afghanistan wahakadha omulimo bwe gubeerawo bawulama nga bakola omulimu gwabwe nga guzimbiddwa ku ilmu kukutegeera noki n'okumanya so si kubeera nti n'abantu bakola akambaayaya akavaako obuvuyo emitawaana okubeera nga giyitiira mu society zaaki z'obusiraamu ne mu societies endala. Waffaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.